AMAWULIRE ku 9:3 BT Fama gakusomerwa Joan Navubya. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mutaka mu Bunyoro gy'agenze ku mirimu emitongole gye yatumiddwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri okwongera okunyweza enkolagana y'Obwakabaka bwa Buganda n'Obukama bwa Bunyoro. Ow'omu mbuga awalikeddwako Oweekitiibwa Robert Waggwansibirwa, Oweekitiibwa Christopher Bawandiika, Oweekitiibwa Noah Kiyimba n'abakungu abalala yeevumbye akafubo ne bakulu banne era ne battanya ku nsonga ez'enjawulo ezigasiza awamu obukulembeze bwombi obw'ennono. Ekibinja ky'ekibiina kya FDC wansi w'obukulembeze bwa Honorable Uganda bwerayiridde obutaganya nteekateeka za FDC okuyingira enkolagana n'ekibiina kya NRM zibagamba nti ziri ku mutendera ogusemba wetwogerera kati. Naddala Mafabisa abawandiisi wa FDC yafulumisa ekiwandiiko ekisazaamu olukuŋŋaana luno lwetabiddwa Uganda n'abamu ku bannakibiina. Naddala abakulu ku lukiiko lwa NEC n'agamba nti luliwo wabweru w'amateeka nga lubadde wali ku sharing hall Nsambya. Luno lwayitiddwa Uganda batanye ku nsonga z'okunyweza ekibiina kyabwe n'okulemesa enteekateeka ey'okutunda ekibiina eri NRM. Kinajjukirwa DP yayingira dde enkolagana eno n'ekibiina kya NRM egenda okuweza omwaka omulamba n'omusobyo. Kati kkooti enkulu etabiriweza Ssejja Naggomola eyongedde obudde eri bapuliida ba Sheikh Yahya Mwanje okusaayo ebiwandiiko byabwe nga bakakasa emisango egyamuvunaanibwa egyekuusa ku ttemu lya Meja Muhammad Kiggondo. Munnamateeka we Geoffrey Tulya Musiima ayogedde. Olunaku lwali tutegeezezza omulamuzi nti bye yali yatugamba okuteekamu twabiteekamu, olwo ne tumusabayo obudde okulaba nga tuwa ensala. Naye ekyennaku ekibaddewo abamu ku balooya baabo ba suspects okuva mu Mwemandi Campaign Advocacy tebabaddeewo weewaawo bo baali tebateekamu mpapula. Olwo kkooti neebawo omwaganya paka nga 2 guno omwezi ennaku nga 2-3 okuva kati okulaba nga bateekamu, then era tukomewo nga 2 okulaba nga kkooti etuwa olunaku olw'okuba nga tuwuliriza oba nga tufuna ensala ya kkooti. Ekibinja ky'ab'ebyokwerinda ekyawamu kikutte bataano babadde beefuula aba ADF ne bakira okuwandiika ebibaluwa ebiraaliko okutuusa n'okukola obulumbaganyi bw'obutujju ku masomero, faamu z'abataka n'ebyalo mu disitulikiti y'e Kabarole. Okusinziira ku Sekama wa Poliisi y'eggwanga Fred Enanga agambye bano baayoleddwa mu bikwekweto bya Flying Squad n'eggye erya UPDF ekibinja kya Mountain Division. Bugabadde ag'essaawa eno ku BTFM.